mutukuvu Mukama, twegatteko tumusinze, twegatteko tusabe, twegatteko tumunoonye Mukama. Yonna gy'oli eyo saawa ya kusaba, saawa ya kunoonya Mukama. Oyo ye mukutulanjegere, yasumula byonna ebibadde byasiba. Ayi Katonda w'amagye, bwe kaba maanyi ye gwe maanyi, gwe buba buyinza, gwe buyinza. Oli mutukuvu nnyo Mukama, bamalayika mu ggulu bakusinza. Oli mutukuvu nnyo Mukama, tebasirika kiro na misana, tetusirika kusukkirira, ne babaluko kusinza. Mutukuvu, atu mutukuvu, mutukuvu, oli mutukuvu. Bunama kusinze, n'emmeeme yange mu luyimba, obulungi bwo bunsaanudde okusinza. Twegatteko mutukuvu, Yesu mutukuvu, mutukuvu, oli mutukuvu. Bunama kusinze, n'emmeeme yange mu luyimba, obulungi bwo bunsaanudde okusinza. Nirimiza muliro, nagayo omuntu ku nsi taliyo afaanana Katonda waffe. Naddala nga nsoma ekigambo kye, awo ebaluka okusinza. Mutukuvu, Yesu mutukuvu, mutukuvu, oli mutukuvu. Bunama kusinze, n'emmeeme yange mu luyimba, obulungi bwo bunsaanudde okusinza. Saawa ya kusinza Mukama, ye mutukuvu, mutukuvu ly'erinnya lye. N'abamukkiriza ayagala tutambulire mu butuukirivu, tukole obutuukirivu. Eno ye ssaawa ey'okunoonya omutukuvu wa Isirayiri. Mutukuvu wa Isirayiri ye Katonda waffe. Awo oli mutukuvu ssebo, mutukuvu, mutukuvu, obulungi bwo bunsaanudde okusinza. Mutukuvu, Yesu mutukuvu, mutukuvu, oli mutukuvu. Bunama kusinze, n'emmeeme yange mu luyimba, obulungi bwo bunsaanudde okusinza. Mutukuvu, Yesu mutukuvu, mutukuvu, oli mutukuvu. Bunama kusinze, n'emmeeme yange mu luyimba, obulungi bwo bunsaanudde okusinza. Oyo obulungi bwe bwe butusaanuula okumusinza. Ye nannyini buyinza, nannyini maanyi, ye Katonda waffe, nannyini kisa. Yatwagala ate era yatwagaliza. Yonna gy'oli eyo ye Katonda gwe tusaanye okunoonya, gwe tusaanye okugulumiza. Ye nannyini buyinza, nannyini kitiibwa. Yatwambaza amaanyi ge ag'omwoyo we omutukuvu. Kati tugaanirize mu bulamu bwaffe, gatusobozesa okuwangula
ebikolwa byonna eby'omubiri okuwangula emize saawa ya kunoonya Mukama. Ai omwoyo tukwetaaga, ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Yakyusa ebinene omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Oyo ayunga amagumba akyusa ebinene, akola ebinene omwetaaga mu bulamu bwo, omwetaaga mu mirimu gyo, wetaaga anointing ey'omwoyo omutukuvu mu mirimu gy'okola mu buweereza bwo. Kati twegatteko tunoonye Mukama, twegatteko tusabe. Yonna gy'oli eyo weetaaga okubeerawo kwa omwoyo omutukuvu, okubeerawo kwa Mukama, okwetaaga mu bulamu bwo. Weetaaga Mukama, weetaaga omuyambi, omubeezi ye mwoyo omutukuvu. Ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Omwoyo omwetaaga, ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Tuvunamye ku mavivi gaffe okukunoonya Mukama, tuyayaanira ggwe. Ai omwoyo tukwetaaga. Addamu essaala, yatuwolereza, yatuyigiriza okusaba. Ai omwoyo tukwetaaga. Ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Oyo yali naffe n'olwaleero. Omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Oyo yazaaza abagumba. Omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Yatusobozesa okutambulira mu butuukirivu. Omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Omwetaaga oyo yatukyaye ekibi, yatuwanguza. Omwetaaga, tumwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. 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 Amaamire mwaniriza, amaamire obulamu bwo, amaamire emirimu gyo, amaamire abaana bo, amaamire omwami wo, amaamire mukazi wo, amaamire amaka go, eŋŋendo zo, emirimu gy'okola.
Weetaaga amafuta ag'omwoyo omutukuvu, weetaaga okubeerawo kw'omwoyo omutukuvu. Yonna gy'oli eyo akubikkeko, yonna gy'oli eyo, musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, weetaaga okubikkibwako kw'omwoyo omutukuvu, weetaaga okubeerawo kw'omwoyo omutukuvu. Bw'oba oyaayaanira akulungamye, ye mubeezi eyatulekerwa okutulungamya, okutukulembera, okutuwanguza, yonna gy'oli eyo. Ng'oli bwerere yakwambaza, weetaaga omwoyo omutukuvu. Bw'oba oyaayaanira wakati mu muyaga gw'ensi eno, weetaaga okubikkibwako kw'omwoyo omutukuvu. Awo ng'olinga alemereddwa, weetaaga omwoyo omutukuvu. Awo ng'olinga alemererwa, weetaaga omubeezi omwoyo omutukuvu akuwanguse. Twegatteko tusabe awo mu ofiisi yo, awo ku embasi w'okolera, awobeera, awo mu kikomera kyo, mu nnyumba yo, mu kibuga ky'olimu, mu ggwanga ly'olimu, yonna gy'oli eyo. Twegatteko tusabe, tukaabirire Mukama. Musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, yene essaawa ey'okaabirya Mukama, yene essaawa ey'okusaba, yonna gy'oli eyo. Musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, twegatteko tusabe, twegatteko tukaabirire Mukama. Essaawa y'eno yennyini. Mukwano gwange, muganda wange, yonna gy'oli, eggwanga ly'olimu, ekibuga ky'olimu, munzikirize nga bulijjo nsooke mbatuuseeko ekiramuso ekinene era ekizito, ekijjudde omukwano gwa Yesu, ekijjudde okwagala kwa Katonda, ekijjudde essanyu, ekijjudde amafuta n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu okuwonya n'okukutula agajegere gonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ekijjudde okusinza, okusuuta, okuwaana n'okusukkulumya obusukkulumu bw'erinnya lya Katonda waffe. Nga mbabuuzaako yonna gye muli eyo ku bugazi bw'ensi eno, mu kibuga ky'olimu, mu ggwanga ly'olimu, mu kyalo ky'olimu, awo w'obeera, w'okolera, gy'osula eyo, essaawa eno nkubuuzaako era nga nkulamusaako mu linnya erisinga amannya gonna, nga mbagamba nti Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi yeebazibwe, yeebazibwe oyo butuukirivu bwaffe, yeebazibwe oyo magezi gaffe, yeebazibwe oyo omulyango gw'eggulu, yeebazibwe oyo Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ye yennyini ly'ekkubo ery'amazima ate era ery'obulamu. Yeebazibwe oyo omusumba w'ekkanisa atusumba, atubeera. Yeebazibwe oyo bulokozi bwaffe, atulokola okuva mu buli mbeera yonna. Nolwekyo mwannyinaze, musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, kiki ky'oyitamu? Kiki ky'oyagala okutuukako? Kiki ky'oyagala okufuna? Nkugolokosa era nga nkuzuukusa nti obulamu bwo bwesigise Yesu. Mwesige, muwe obulamu bwo, muwe omutima gwo, muwe emmeeme yo, muwe omwoyo gwo. Oyo mutukuvu wa Isirayiri yagenda okukuyamba, ye muyambi waffe, yatuyamba. Yeebazibwe oyo Jehova Shama, yeebazibwe oyo Jehova Nisi, bendera yaffe, bukuumi bwaffe, yatulwanira. Yeebazibwe oyo
Jehova Shalom mirembe jaffe. Yebazibwa oyo Jehova Jaira bugabirizibwa ffe bugagga bwaffe. Yali mu byonna bye twetaaga bye tuyayaanira byonna biri mu Yesu. Mwesiga olwaleero nawe agenda kukuyamba. Yebazibwa oyo Jehova Rafa omuwonya w'endwadde zaffe zonna. Ye muwonya mwanyinaze. Mwesige yonna gy'oli eyo. Emiggo egyakubwa Mukama waffe Yesu Kristo gye gituwonya ffenna. Kyonna ky'olimu kyonna ky'oyitamu ye muwonya ye muyambi ye mutaasa. Yebazibwa oyo omutaasa. Yebazibwa ennyo Elohim El Shaddai Adonai nanyini buyinza nanyini maanyi nantameggwa omuyinza w'ebintu byonna gwe nkwanjulira oyo. Mwesige mukkirize. Yebazibwa oyo orimakosakaya rebrokosetekeya. Yebazibwa ennyo Abba our Father. Ndi ye kitaffe ya lyerinnya lye Jehova. Yebazibwa ennyo Katonda oyo kabaka w'abakabaka mukama w'abaami. Yebazibwa ennyo nannyini kisa nannyini kusaasira oyo eyatuyitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo mu Kristo Yesu. Yebazibwa ennyo Katonda ow'amazima Katonda omwesigwa Katonda atalimba alabirira ekigambo kye n'ebisuubizo bye byonna okubituukiriza eri ffenna abamwesiga abamukkiriza abamulindirira abamusuubira nga ly'essuubi lyaffe. Yebazibwa ennyo oyo Katonda alokola mu muliro eyalokola Shadrach Mesach ne Abednego. Nawe olwaleero ye Katonda y'omu gwe nkwanjulira yagenda okutulokola. Yebazibwa oyo atakyuka abeera bumu gyo leero n'emirembe gyonna. Ye Katonda waffe. Yebazibwa oyo Katonda ateeka oluguudo wakati mu nnyanja n'ateekawo olukalu amazzi n'agafuula ebisenge abaana be n'abasomosa ne bayitawo. W'oyita wonna Katonda waffe agenda kukusomosa naye omulabe wo tagenda kuyitawo. Yebazibwa oyo atutemera ekkubo awatali kkubo. Yebazibwa ennyo Katonda waffe nanyini kusaasira oyo Katonda atwagala nga tewaliwo kakwakkulizo. Yebazibwa oyo eyatugula n'omusaayi gwe eyawaanyisa obutuukirivu bwe ku lw'ebibi byaffe n'awaayo obulamu bwe n'atufiirira ffe ababi aboonoonyi abaali tetusaana nga tetusaanira n'atugula n'omusaayi gwe. Yebazibwa ennyo oyo amaanyi gaffe. Yebazibwa ennyo mukwano gwaffe. Yebazibwa oyo Katonda w'abajjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo. Yebazibwa ennyo oyo Katonda wa Isirayiri Katonda wa Uganda Katonda w'ensozi Katonda w'ebiwonvu Katonda w'emiseetwe Katonda w'ennyanja ne gasemayanja aganene gonna Katonda w'ebibira Katonda w'ensi yonna omusumba w'ekkanisa. Yebazibwa ennyo Katonda waffe oyo atugolokosa akuuma Isirayiri atabongoota era ateebaka. Yebazibwa oyo addamu okusaba. Yebazibwa ennyo oyo ye bulungi bwaffe ye ssanyu lyaffe ye kwagala kwaffe yali mu byonna bye twetaaga. Ye mulungi waffe. Ekitiibwa n'ettendo bigwana ye. Yalina okubitwala ye nannyini byo ffe tetugabanako n'akamu. Yebazibwa ennyo oyo atalina amuvuganya. Ekitiibwa n'ettendo bibyo
ayi Katonda waffe webale gwe atukuuma nejje eri abamalayika bo nga liri ku luuyi lwaffe nga litukuuma. Webale nnyo Katonda waffe, ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo. Haleluya, amina, amina, amina. Mutukuvu butukuvu lyerinnya lye. Oyo Katonda w'Eriya ye Katonda waffe, oyo gwe tusinza, gwe tugulumiza. Obulungi bwe bwe butusaanuula ffe okumusinza, ffe okumusitula, ffe okumugulumiza nga tumuddiza ekitiibwa n'ettendo. Asaanidde Yesu waffe, mpologoma ya Yuda, kabaka w'abakabaka, mukama w'abaami. Oyo bulokozi bwaffe, yalina obutafa yekka, eyatuwa omukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo byonna eby'omu ggulu. Yeebazibwe nnyo Katonda oyo atwagala, ye mukwano gwaffe, ye bulungi bwaffe. Yatutondera mu kifaananyi kye, gwe tuteekeddwa okulabisa mu byonna bye tukola, nga ye nnamba emu, nga gwe tukulembeza mu linnya lya Yesu. Haleluya, amina. Bikula wamu nange Bayibuli, tubeereko ebyawandiikibwa bye tugabana, yonna gy'oli eyo. Mwannyinaze, musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, yonna gy'oli eyo. Tutandikidde mu kitabo kya Zabbuli, Zabbuli ey'11 olunyiriri lwa 3. Psalms 11 verse 3. Zabbuli ey'11 olunyiriri lwa 3. Enjiri yange ey'olwaleero Omwoyo Omutukuvu gy'atadde ku mutima gwange ya kibuuzo, ya kibuuzo, ng'era ekibuuzo ekyo kiri mu lunyiriri luno olw'okusatu mu Zabbuli eno ey'11. Psalm 11 verse 3. Ekibuuzo kigamba nga nno kino kibuuzibwa ggwe nange abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, abaamukkiriza edda, abagenda okumukkiriza, n'abamukkiriza katikati wano wenjogerera. Ekibuuzo kibuuzibwa ffe nga kigamba bwe kiti: if the foundations are destroyed, what can the righteous do? What can the righteous do if the foundations are destroyed? Bayibuli etubuuza ekibuuzo olwaleero gwe nange nti obanga emisingi gizikirizibwa, kiki omutuukirivu kyayinza okukola? Abali mu Kristo Yesu ffenna, abamukkiriza, abaamukkiriza edda, ffenna kino kibuuzo nga kijja gye tuli. Obanga emisingi gizikirizibwa, buli kintu kyonna kiteekeddwa okubaako omusingi. Okutandikira mu maka gaffe, amaka ago gali ku musingi ki? Gazimbibwa ku musingi ki? Waliwo abatandika obufumbo ng'omusingi gw'obufumbo obwo gwa bulimba. Abalala baagutandika nga gutudde ku musingi gwa bwenzi, abalala musingi gwa bulogo, musingi gwa tamiiro, eyo nga gye mwatandikira. Obufumbo bwammwe nga bwa binyumu, gwe musingi gwammwe, gwa biduula. Omusingi ogw'omulimu gwo gusimbye ku ki? Buli ekinaayimirira
ekizimbe kyonna ekiyimirira ne kinywera kiteekeddwa okubeera ne foundation, kiteekeddwa okubeera n'omusingi. Omusingi gye gukoma okubeera omuwanvu n'ekizimbe ekyo gye kikoma okubeera ekiwanvu. Ennyumba bw'ekyamira mu musingi kitegeeza n'eno waggulu ekisenge kigenda kuvaayo nga kikyamu. So obulamu bwo buli ku musingi ki? Otambulira ku musingi ki? Abaana bo obasimbye ku musingi ki? Buli kintu kyonna kiteekeddwa okubeera ne plan ne foundation. Omusingi kwe kiyimirira, omusingi kwe kiyimirira. Musingi ki? Obulamu bwo kwe buyimiridde. Obulamu bwo gwe nange, obulamu bwaffe buli ku musingi ki? Mu mulembe guno ababi nga tebakyayina nsonyi bakola effujjo lyabwe mu lwatu, abalala baagala oddikaka n'abalala babafaanane. Effujjo, obuseegu, obwononefu babuteekamu ne ssente, babukolera ne campaign, abalala bayite eddembe. Kali obulamu bwaffe busimbye ku musingi ki? Abooluganda, abooluganda mu Kristo yonna gye muli eyo, musingi ki? Obuweereza bwe tuweererezaamu. Abooluganda, ekkanisa ya Kristo eri emu era engazi ebuna ensi yonna. Obuweereza bwe tuvaamu, bwe tuweererezaamu bwe bungi era bulina amannya ag'enjawulo. Ebizimbe bye tukuŋŋaaniramu okusaba, okunoonya Mukama bye bingi era nabyo birina amannya ag'enjawulo. Naye buli kkanisa, buli buweereza bwonna nga buyimiridde mu ekyo Katonda kye yabutuma oba kye yabuyitira okukola, buli lwe tukikola obulungi ne tusigala nga tuyimiridde mu buweereza obwo, tugatta ettofaali ddene nnyo, bulooka nnene nnyo ku mubiri gwa Kristo oguli ogumu. Ekkanisa ya Kristo emu era engazi ebuna ensi yonna. Kati obuweereza bw'okuŋŋaaniramu buli ku musingi ki? Buyimiridde ku musingi ki? Ekkanisa eyo gy'osabiramu, gy'okuŋŋaaniramu eri ku musingi ki? Amaka go gali ku musingi ki kwe gayimiridde? Omusingi mutereevu, tegwakyama. Gye twakulira tulina olugero olugamba nti akaakyama amamera mbu bwe kakula eyo n'ogezaako kagolola kamenyeka bumenyesi. Naye ffe tetuteekeddwa kubeera bwe tutyo eno mu kkanisa ya Kristo. Byonna ebikyamu tulina okubimenya ne tuddamu ne tuyimirira ku musingi omutuufu. Omusingi gwaffe ye Kristo. Ekitanyenyezebwa, ekitagenda kumenyeka, ekitakankanyizibwa ye kkanisa ya Kristo ey'amazima ezimbiddwa ku Kristo. Ye kkanisa yokka egenda okusigala. Byonna bye tuzimbye mu nsi, omusingi ogw'ebyobufuzi, bizinensi zonna, amamotoka, ebizimbe ebirungi ebitemagana, byonna bigenda kumenyeka, bigenda kuyisibwa mu muliro. Tewali kyogenda nakyo. Obulamu bwaffe tubumalidde mu bugagga bwa mirundi ebiri, obugagga bwe tugenda nabwo n'obugagga bwe tuleka. Ate nga bwe tuleka ye nnyongeza.
Katonda gy'atwongera wano ku nsi ng'ekigambo kye bwe kyogera eri Matayo 6:33 nti naye tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe bwonna n'ebirala byonna biritwongerwako. Amayumba gatwongerwako bwongerwa, ebizimbe, ebyapa by'ettaka, amamotoka, embaga, obufumbo, abaana, byonna bitwongerwako bwongerwa. Ebeera nnyongeza ng'obulamu bwaffe busimbiddwa ku musingi Kristo. Ku Kristo Yesu amafuta gaffe ye musingi gwaffe. Olwaleero ensi gye tulimu ejjudde ekibi, ababi beeyongera, beesomye, bannabbi ab'obulimba, abatemu mu kkanisa, ababbi, abanyaguluzi beeyongera. Naye ebyawandiikibwa byogera nti ku lusozi Sayuuni walibaawo abawona. Mwannyinaze, musajja gwe nange tuteekeddwa okubeera mu abo abawona. Katonda baawonya. Obulamu bwaffe busimbibwe ku lwazi, ku musingi oguyitibwa Kristo Yesu. Tuyingire mu Yesu, tunywere nga tetwekkiranya na kibi. Guno gwe mulembe, nga n'abali ku ddaala ery'obuweereza mu biti eby'enjawulo bawaanyisa amazima, bekkiranya n'ekibi olw'obunafu obw'omubiri bwe bubawamba, bwe bubasinga, nga twekkiranya n'ekibi, nga tukyusa ennyiriri ebyawandiikibwa. Mbeegayiridde abooluganda, tukomewo ku musingi Kristo, tutambulire mu mazima, tukole amazima. Wakati mu kusaba kwaffe kuno n'okusiiba, tutereeze omusingi ogw'obulamu bwaffe. Tunywerere mu Kristo, tunyweze Kristo, tutambulire mu Kristo. Ye muyambi waffe, yalimu byonna bye twetaaga. Ekibuuzo kibuuza gwe nange olwaleero nti obanga emisingi gizikirizibwa, kiki omutuukirivu kyayinza okukola? Omutuukirivu kitegeeza ye tazikirizibwa. Buli kaseera ateekeddwa okubaako n'ekyokuddamu eri obuzibu, eri embeera. Kali ekibuuzo kijja eri omutuukirivu, bwe weekebera ddala by'okola, bwe weeyisa, gye tubeereeyo, gye tukolera, gye tuweerereza, ddala tuli batuukirivu abateekeddwa okubaako n'ekyokuddamu, ekyokwanukula eri embeera etambula mu nsi, ng'abantu basobeddwa, bakaaba amaziga, banyigirizibwa, basula njala ne bagisiiba. Omutuukirivu oteekwa okubaako n'ekyokuddamu, n'ekyokwanukula eri obulumi abantu bwe bayitamu, obulumi bwe tuyitamu. Kino ekibuuzo kijja gye tuli ffenna nga kigamba nti obanga emisingi gizikirizibwa, nga waliwo abazikirira, ng'eggeyeena eyasamye okumira abantu nga baggwerayo, abatuukirivu be basigala bokka. Mukama waffe akomawo okunona ekkanisa ye, okunona abalonde be. Kati tuteekeddwa okubeera mu abo. Ng'akomyewo okunona ekkanisa, ng'akomyewo okunona abatuukirivu be, okunona abalonde be. Mbeegayiridde bannyinaze, nsaba tusangibwe nga tuyimiridde era nga tunyweredde
ku musingi omutuufu nga ye Kristo, nga ye Kristo. Tyobanga emisingi gizikirizibwa nga waliwo abekkiranya n'ekibi, waliwo abekkiranya n'ekibi mu maka gye tubeera, abakyusizza omusingi ogw'obutuukirivu ogw'amaka. Baawukana, bantu baawukana nga nkoko nga mbwa. Omukristaayo omutuufu, Christ like, alimu embala ya Kristo, toteekeddwa kwawukana na mukazi wo gwe wakola naye endagaano, okwawukana n'omwami wo gwe wakola naye endagaano. Era bwe kimala ne kibaawo ne mulemwa okwesonyiwagana, okusonyiwa, n'olemwa okusonyiwa mukazi wo, n'olemwa okusonyiwa omwami wo, ne mumala mwawukana, tofumbirwa, towasa, mwe mulemererwa, naye endagaano mu ggulu esigala eyimiridde, esigala eyimiridde. Kali abantu tuzikiriza emisingi gya famire, emisingi gy'amaka. Tetukyatya Katonda, tetukyatya Katonda. Wulira, Bayibuli egamba bweti mu kitabo ky'Abaluumi, Abaluumi essula 1, Abaluumi essula 1 olunyiriri lwa 18. Kubanga obusungu bwa Katonda bubikkulibbwa okuva mu ggulu. Kubanga obusungu bwani? Kubanga obusungu bwa Katonda bubikkulibbwa okuva mu ggulu, ku butatya Katonda bwonna, n'obutaba na butuukirivu obw'abantu abaziyiza amazima mu butaba na butuukirivu. Omutuukirivu gw'obeera n'ekyokuddamu. Kali ku butatya Katonda bwonna bw'olaba mu nsi, obusungu bwa Katonda bugenda kubuubuuka, bubikkulibwe ku abo abatatya Katonda. Ekikutaasa kwe kuyingira eno mu luse olw'abatuukirivu, okuwona omusango, omusingi ogugenda okunyeenyezebwa ne gusigala gwegwe ekkanisa ya Kristo yokka yokka. Ebirala byonna bigenda kunyeenyezebwa, byonna bigenda kukankanyizibwa, emirimu gyonna gigenda kuyisibwa mu muliro. N'olwekyo abooluganda, wulira ekyandikibwa kitugambye nti kubanga obusungu bwa Katonda bubikkulibbwa okuva mu ggulu. Dduka mwanyinaze, musajja gwe gw'omuweereza abadde awolereza ekibi, eyekkiranya n'ekibi, eyekkiranya n'ekibi. Walekawo amakaago, wayawukana n'omwami wo, wayawukana ne mukazi wo ng'akyali mulamu, n'okola endagaano endala. Oli mu kibi, oli mu bwenzi wakati, oli mu bwenzi wakati. N'emisingi gyonna emirala gye twekkiririranyizaamu nga tuwolereza ekibi, nga tuwolereza ekibi. Dduka obusungu bwa Mukama, dduka obusungu bwa Mukama. Wulira, Bayibuli etugambye nti obusungu bwa Katonda bubikkulibbwa okuva mu ggulu, ku butatya Katonda bwonna n'obutaba na butuukirivu. Obutaba na butuukirivu, bwe weekebera olimu obutuukirivu, otambulira mu butuukirivu, by'okola birabisa Katonda waffe, biweesa Katonda waffe ekitiibwa. Ekibuuzo, if the foundations are destroyed,
What can the righteous do? Omutuukirivu bw'oteekwa okubaako n'ekyokukola. Kale byonna bye tulaba mu nsi, effujjo lyonna ku butatya Katonda, omutuukirivu tusigala tukomawo eri Mukama. Yatuwa plan, ky'ekyokuddamu kyaffe, ky'ekyokuddamu kyaffe, ky'ekyokuddamu kyaffe. Ebibuuzo byonna by'olina nange bye nnina, Yesu yabyanukula. Yayina ansa, ye ansa yaffe. Nyweza obutuukirivu, tambulira mu butuukirivu. Ebyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu Katonda abibikkulira abo abamutya, abamwagala, abamunoonya mu mwoyo ne mu mazima. Abo banoonya abamusinza mu mwoyo ne mu mazima babikkulira ebyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Bwe tubibikkulirwa ne tubimanya n'akubikkulira pulaani yonna, olugendo lwaffe eggulu lyamala dda okuluteekateeka. Bwe tuteekeddwa okutambula wano ku nsi, manual book ey'obulamu bwaffe yonna eggulu ligiyina. Ebyawandiikibwa tutugamba nti ye yennyini Katonda waffe yatumanya nga tetunaba na kubumbibwa, kutondebwa mu mbuto z'abanyaffe. Yeremiya 1:5. N'atulondera n'emirimu gye tuteekeddwa okukola, okutuukiriza. Kale buli lw'obeera omunafu, buli lw'otambulira mu kibi, obeera osubwa okumanya ebyama ebiri mu lugendo lwo. Pulaani ya Katonda ku bulamu bwo, okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo. N'olwekyo bannyinaze abooluganda mu kkanisa, abooluganda mu Kristo, basajja mmwe, bakazi mmwe, tukomewo eka, tukomewo eri Kristo. Tuyimirire mu butuukirivu, tukole obutuukirivu, Katonda waffe azibule. Era nkwegayiridde Mukama, zibula amaaso gaffe ffenna abakwagala, abakunoonya. Zibula amaaso gaffe ag'omwoyo, tulabe okuteesa kwo, ebirowoozo byo, pulaani ennungi gy'olina mu magenda gaffe. Otubikkulire ebyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu, tubimanye. Okuteesa kwo tukumanye Mukama. Gula amatu gaffe ag'omwoyo, tuwulire eddoboozi lyo, tuligondere, tukole okwagala kwo, tutambulye mu butuukirivu mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tukufaanane, embala yo Mukama waffe Yesu Kristo ebeere mu ffe. Nze kwe kuyaayaana kwange, mbale ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu, nkufaanane, neme okuswaza ekifaananyi kyo kye wantonderamu. Mukama, labisibwa mu bulamu bwange. Katonda wa Yakobo, nze nsigala nzirukira gy'oli, eri ggwe Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, gwe kiddukiro kyaffe. Bayibuli etugambye nti kubanga obusungu bwa Katonda bubikkulibwa okuva mu ggulu ku butatya Katonda bwonna, ku butatya Katonda bwonna, n'obutaba na butuukirivu obw'abantu abasiisa amazima mu butaba na butuukirivu. Buli gw'olaba yenna nga yekkiranya n'ekibi tali mu butuukirivu, ng'era kye wakola kiriko ebibuuzo, nga kikontana n'ebyawandiikibwa, obwo butaba na butuukirivu obw'abantu
ng'omusingi gw'oyimiriddeko mufu. Buli lw'obaako by'okola mu kkanisa, mu buweereza, nga biriko ebibuuzo, nga bikontana ne Bayibuli n'ebyawandiikibwa, omusingi mufu. Gwa butatya Katonda, gwa kuwolereza kibi, gwa kuzannya gino emipiira egiri defensive, nga weedifendingira mu kibi. Obwo bonna butaba butuukirivu. Tukyuke tukomewo ku musingi omutuufu. Tukomewo ku musingi omutuufu. Abooluganda, banyinaze, mikwano gyange yonna gye muli eyo, ebyawandiikibwa byogera bitya mu kitabo kya Yokaana essula ey'okusatu olunyiriri lwa 36 nti akkiriza omwana alina obulamu obutaggwaawo, naye atakkiriza mwana taliraba bulamu, naye obusungu bwa Katonda bubeera ku ye. Yokaana 3:36. The book of John, the Gospel, chapter 3, verse 36. Yokaana enjiri, Yokaana essula ya 3 olunyiriri lwa 36. Omutuukirivu oteekeddwa kukkiriza, n'ozimbibwa mu kukkiriza. Obulamu bwaffe buteekeddwa okubeera obulamu obw'okukkiriza, nga tutambulira mu bulamu obwo obw'okukkiriza, ng'okkiriza n'awatakkirizika. Abalala bonna nga bekkiranya n'ekibi, nga bawolereza ekibi. Omutuukirivu vaayo, akkiriza omwana alina obulamu. Oyagala obeere mulamu, obeere n'obulamu, kkiriza Yesu, wona geyeena, wona omuliro, duka obusungu bwa Mukama, oyingire eno mu Yesu munda, atoggwereyo. Wenna tuggwere mu Kristo. Akkiriza omwana alina obulamu. Bino byonna bye tuyaayaanira, mbaga, mirimu, promotioni, omusaala omunene, obugagga, ebyapa by'ettaka, ebyo byonna tebitusikiza ggulu, tebitutwala mu ggulu. Bwe bugagga bwe tuleka wano ku nsi, obugagga bwaffe bwa bulamu butaggwaawo, kwe kusikira obulamu obutaggwaawo. Abooluganda, kati tolina bw'obusikira nga tolina mwana, nga toli mutuukirivu, ng'okola ebyo ebyokwekkiranya n'ekibi, ebyokuwolereza ekibi. Akkiriza omwana alina obulamu. Kkiriza Yesu obeere n'obulamu, obeere mulamu, musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi. Vaayo yonna gy'obadde wagwira, vaayo. Bw'oba omwana ng'oyiga okutambula, omwana ayiga okutambula, tebamusaasira. Eri gye twakulira nga baga ennume ekula bigwo. Situka, ddamu otambule, oyingire obutuukirivu, okole obutuukirivu, obulamu bwo bunywerere ku musingi omutuufu nga ye Kristo Yesu. Ye Kristo Yesu yalimu byonna, byatuwa byonna bikozesebwa, byakukozesa mu mirimu Katonda gy'atutumye okukola. Bw'atuwa obugagga tetuteekeddwa kubeera nga bwe tusinza. Bw'akuwa omukazi omulungi, abaana abalungi, omwami omulungi, omulimu omulungi, ebyo byonna bye tukozesa mu okukola emirimu egy'obwakabaka obw'omu ggulu, emirimu gya Katonda. N'olwekyo mwannyinaze, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala,
mwana gw'ow'obulenzi bye tuyayaanira byonna tuteekeddwa kubikozesa okusukkirira mu bikolwa byonna ebirungi eby'obwakabaka obw'omu ggulu nga tulimu embala ya Kristo, nga tumufaananira ddala, nga tuweesa ekitiibwa ekifaananyi kye kye yatutonderamu, erinnya lye nga tetuliswaza. Tetuteekeddwa kubaako bye tukola nga biswaza erinnya lya Kristo. Vaayo yonna gy'obadde wagwira, nkukoowoola. Enjiri kitala kya bwogi bubiri, kisala eno ewange, kisala n'ewuweeyo. Tuve mu kwekkiranya n'ekibi, mu kuwolereza ekibi, mu kukubira ekibi mu ngalo, mu kusekera ekibi. Bayibuli esigala etugamba mu Yakobo 4:7 nti kale mujeemulukukirenga Katonda, naye mulwanaganenga ne Sitaani, naye anaabaddukanga. Toyina bw'ogenda kuwangula Sitaani ng'otambula naye, ng'oyita naye, ng'osula naye, ng'omufaanana, nga walekadde ekifaananyi kya Katonda kye yakutonderamu nga kati ofaanana Sitaani. Vaayo, komawo mu mbala ya Kristo. Christian means Christ-like. Abali mu embala ya Katonda, abakristaayo, abannamaddala, abafaanana Mukama waffe Yesu Kristo. Christian kitegeeza abafaanana Mukama waffe Yesu Kristo, Christ-like. Tuteekeddwa okumufaanana. Tuteekeddwa okumufaanana. Omufaanana otya nga tomukkirizanga? Mukkirize, nawe abadde yagwa, ddamu okole endagaano empya ne Mukama waffe Yesu Kristo. Okkirize omwana, mukkirize olwaleero ng'omulokozi wo. Eddiini tekutwala mu ggulu. Ebikolwa eby'eddiini, ebikolwa ebirungi nga tebiri mu Kristo, tebikutwala mu ggulu. Akkiriza omwana alina obulamu obutaggwaawo. Weebale kubeera na bikolwa eby'eddiini ebirungi, naye okubeera mu bulamu buno obutaggwaawo bwa bwereere. Okkiriza mwana, okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Akkiriza omwana alina obulamu obutaggwaawo, naye atakkiriza ne bw'anaaba nga alina ebikolwa byonna eby'eddiini nga by'osulamu, by'osiibamu, by'otambuliramu, atalina mwana, atakkiriza mwana, taliraba bulamu, naye obusungu bwa Katonda bulibeera ku ye. Laba, bw'obeera n'ebikolwa byonna ebirungi eby'eddiini naye nga mu ggwe tolina mwana, obusungu bwa Katonda bugenda kubuubuukirako. Wadde nga wasaalanga nnyo eswala zo 5 n'ozimalayo, ng'ogenda mu kkanisa naye nga tolina mwana, obusungu bwa Katonda buli ku ggwe. Omutuukirivu atambulira mu butuukirivu obw'okukkiriza. Enjiri yange egamba obanga emisingi gizikirizibwa. Kiki omutuukirivu kyalina okukola? Kiki kye tulina okukola? Kwe kukola ebyo Katonda waffe byasanyukira, nga tukola wiiru ya Katonda, nga tukola okwagala kwa Katonda. Yonna gy'oli eyo, musajja gwe, mukazi gwe, mwana gw'ow'obuwala, mwana gw'ow'obulenzi, kkiriza Yesu olwaleero. Senga omwana, mukkirize. Okubeera omutuukirivu oteekwa okuba ng'oli mu Kristo, era n'obeera n'embala ya Kristo, ng'otambulira mu butuukirivu, ng'okola okwagala kwa Katonda, ng'okola ebyo eggulu bye lisanyukira. Bw'otyo bw'ogenda okuwona obusungu bwa Katonda.
bw'owona omusango, bw'owona geyeena, bw'owona omuliro, obugagga bw'ofiirako n'ogoba abantu ku ttaka nga tolumirirwa, obwo tebukutwala mu ggulu, obuleka wano. Obugagga bwe tuleka butumazeemu, byonna byonna ebitwemazaamu tewali kye tugenda nakyo, tewali kye bakuziika nakyo. Omubiri nga gudda mu ttaka gye gwava, ettaka mu ttaka, evvu mu vvu, tebakuziika n'emmotoka zeezo. Bank accounts ezo ezijjudde ssente abalala bazitereka kati na mu bizimbe. Ssente ze balina tewaliyo banka mwe zijja, bazeeterekera, bazifuuyira bufuuyizi ne bazifuuwako ennyenje. Naye ebyo byonna bisigala wano, bisigala wano. Omwana ono ng'ali mu ggwe yakutwala mu bulamu obutaggwaawo, mu bulamu obutaggwaawo, ng'ali mu ggwe nga toyogerako mwogere, nga toyogerako mwogere, mukkirize. Oli eyo ng'oyagala okwetwalira Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, mukwano gwange, muganda wange, oyagala okuwona obusungu bwa Mukama, yatula wamu nange ebigambo bino. Gamba nti, ayi Yesu, olwaleero nze Prince Kateregga James nsazeewo okwetwalira obutuukirivu, nga neenenya ebikolwa byange byonna ebitali bya butuukirivu, bye nakola, bye bankolera, ne bye mbadde nteekateeka okukola. Mbyenenyezza nga njatula n'akamwa kange nti Yesu Kristo gwe mulokozi wange, nkuwadde obulamu bwange, nkuguliddewo oluggi lw'omutima gwange, jangu oyingire mu nze. Negaana Sitaani n'ebikolwa bye byonna mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Nze ndi mwana wa Katonda kati, nkola endagaano empya mu ggwe Yesu Kristo. Obulokozi bwange, obutuukirivu bwange nkwegayiridde Mukama, sangula amannya gange ng'ogajja mu kitabo eky'okufa eky'abakolimire, eky'abajeemu, abagenda mu muliro, abagenda mu geyeena. Amannya gange nsaba gawandiikibwe mu kitabo eky'omwana gw'endiga, mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Eyo amannya gange gye gaba gawandiikibwa n'omusaayi gwo guli ogw'endagaano gwe wayiwa ku musaalaba e Gologoosa, gaggyibwe mu kitabo eky'okufa, ganywezebwe mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo mu linnya lyo Mukama wange Yesu Kristo. Nkwegayiridde Mukama, nange nsaba mpeebwe olwaleero ekirabo eky'omwoyo wo omutukuvu, abeera omubeezi wange, annuŋŋamya mu makubo gentambuliramu, gye nkolera. Omwoyo omutukuvu, maamira obulamu bwange. Nkwegayiridde Mukama, nsaba onyweze nga neekutulako byonna ebibadde birondoola obulamu bwange okuva mu kika gye nzaalibwa, eyo gye ntambulira, gye nkolera, endagaano zonna ezitali za bwa Katonda ze bannyingizaamu nga ntegedde neze nayingiramu nga sitegedde, zonna olwaleero nzeekutulako era nzisazaamu. Ez'obusamize byonna gye mbadde nawongebwa, gye babadde bamponga, nsikayo omwoyo gwange, emmeeme yange ngisikayo, nkuwa obulamu bwange Yesu, gw'oba ofuga obulamu bwange mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Weebale okundokola, weebale okunzaala omulundi ogwokubiri. Kati nze ndi kitonde kijja
ndi mwana wo, ndi mwana wa Katonda, ngenda mu ggulu. Weebale Mukama, weebale Yesu. Ng'oyatudde ebigambo ebyo kati oli mulokole. Noonya ekkanisa ey'abalokole gye babuulira enjiri ey'obwakabaka obw'omu ggulu, nga tebekkiranya na kibi, tebawolereza kibi, ng'abaweereza mu kkanisa eyo bawagira obufumbo obutukuvu, ng'era mu bo tewali n'omu eyali amenya endagaano ey'obufumbo okwawukana n'omwami we oba ne mukazi we. Eyo y'ekkanisa entuufu gye baatuza abalokoka nga babayingiza mu bwakabaka obw'omu ggulu, ng'enjiri ebuulirwa mu kkanisa eyo si yakwekkiranya, si yakuwolereza kibi, teri defensive. Eyo ekkanisa entuufu. Saba omwoyo w'amagezi, omwoyo wa Mukama ajja kukuluŋŋamya, era bw'otuukayo noonyereza. Katonda akuzibula amaaso otegeere. Bw'osanga nga kkanisa eyo erimu okwekkiranya n'ekibi, ddukayo, tebagikusibiramu, ogende awalala, weeteekemu ssente, noonya obutuukirivu, noonya amazima, yonna gy'oli eyo mu linnya lya Yesu. Era bw'obanga obulamu obadde obutambuliza ku irizi, ku nsiriba, osinza lubaale, mayembe, majini, ebyo byonna biweeyo byokebwe. Weeyanjule mu kkanisa eyo nti walokoka, walokose, walokoka. Oyaniriza abaweereza mu kkanisa eyo ewuwo, oba weetikke biri byonna, embugo obitwale babyoke, obiweeyo byokebwe. Mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, yonna gy'oli eyo mu linnya lya Yesu. Kati olinayo eddakiika okulangirira ekyo ky'oyagala Mukama akole, ng'otegedde nti omusingi gwo guteekeddwa okubeera nga ye Kristo, kw'otambuliza obulamu bwo nga tewekkiranya na kibi. Saba, kaabirira Mukama ng'okati oli kitonde kijja mu Kristo Yesu Katonda waffe. Bw'omala okunoonya obutuukirivu n'okkiriza obwakabaka bwa Katonda okufuga mu bulamu bwo, kati olina olukusa okulangirira ky'oyagala, okweragulako gwe nnabbi omutuufu atasobola kwerimba mu ky'oyagala, okimanyidde ddala. Kati saba essaala ey'obunnabbi, prophetic prayer, nga weeragulako ekyo kyennyini ky'oyagala okufuuka, ky'oyagala okukwatako, ky'oyagala okubeera, engeri gy'oyagala obulamu bwo butambulemu, ky'oba weeragulako, ky'oba osaba. Olinayo eddakiika okulangirira ekyo kyennyini ku bulamu bw'omwannyinaze, ku bulamu bw'omusajja gwe, mukwano gwange, muganda wange, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi. Saba, 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 yonna gy'oli eyo, langirira. Saba mu linnya lya Yesu, saba mu linnya lya Yesu. Kkiriza osabe olwaleero, kkiriza olangirire ky'oyagala okubeera. Katonda kitaffe, tuli baana boffe abakomyewo gy'oli olwaleero. Mukama, tukomyewo nga twenenya obutali butuukirivu bwaffe bwonna bwe tubadde tutambulira mu kwekkiranya n'ekibi, mu kuwolereza ekibi. Mukama, saasira, sonyiwa we twonoonye mu bigambo, we twonoonye mu ebyo bye twatudde n'ebikyatudde munda mu mitima gyaffe, byonna tubyenenya. Tukomyewo Mukama, saasira, tunaaze n'omusaayi gwo, omusaayi gwo Mukama wange Yesu Kristo gwogera ebirungi eri obulamu bwaffe. Tunaaze n'omusaayi gwo, omusaayi ogwo gw'omuwendo gwe wayiwa ku musaalaba e Gologoosa. Mukama, gw'oba otunaazaamu, tunaazeeko ebibi byonna, tunaazeeko endagaano zonna, tuzikutula. Omusaayi gwo gwogera ebirungi Mukama mu maka gaffe, mu baana baffe, mu magenda gaffe, mu linnya lya Yesu. Mpaayo okusaba kwaffe kuno n'okusiiba
nga tunoonya amaaso go Mukama, tulindiridde gwe Mukama, jangu oyogereko naffe ng'otubikkulira ebyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu, ekyama ekiri emabega w'ekigambo kyo, the mysteries of the gospel Mukama, tubikkulira ekyama ekyo nga tunoonya amaaso go, nga tunoonya gwe Mukama. Baako by'oyogerako naffe, tulage we tuteekeddwa okuyitira, tulage bye tuteekeddwa okukola Mukama. Tunywerere mu butuukirivu, tutambulye mu butuukirivu, tukole obutuukirivu mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo, tutereeze byonna ebibadde byakyama. Mukama, tukomyewo gy'oli, tuyambe Mukama, tuyigirize okusaba ayi Omwoyo wa Mukama, tuyigirize okusaba gw'omuwolereza waffe, atuwolereza mu maaso ga Dadi waffe, mu maaso ga Kitaffe, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuyigirize okusaba, tuyigirize okusaba, gwaddamu essaala, gwayanukula okusaba, tuli mu maaso g'oli makosakaya rebrokosetekeya shikamanderebokosakaya. Saba 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 saba, yonna gy'oli eyo weetaaga omwoyo wa Mukama akuyigiriza okusaba, akuluŋŋamye, akuwanguze, owangule emize, owangule obunafu bwonna obw'omubiri, tubuwangula nga tujjuziddwa Omwoyo Omutukuvu. Tukwaniriza, maamira obulamu bwaffe, maamira obulamu bwaffe, maamira amaka gaffe, maamira obuweereza bwaffe, maamira bakama baffe, baboosi baffe, maamira emirimu gyaffe, maamira obufumbo bwaffe, maamira abaami baffe. Ayi Omwoyo wa Mukama, twala ekifo ekisooka ssebo, twala ekifo ekisooka mu byaffe byonna, mu magenda gaffe, zibula amaaso gaffe ag'omwoyo, tulabe okuteesaako ebirowoozo by'ebirungi by'olina naffe Mukama mu magenda gaffe, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tukwetaaga ayi Omwoyo wa Mukama, tukulindiridde mu magenda gaffe, tukulindiridde. Rimokosakaya rembekesetekeya rebrokosantakaya remakosianda. Saba 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 saba, yonna gy'oli eyo langirira kye weetaaga, kirangirire muwanyinaze. Katonda affe akugguliddewo enzigi, akugguliddewo oluggi olupya mu linnya lya Yesu, oluggi olw'obufumbo, oluggi olw'omulimu. Luyingire, oluyingire olwaleero. Waliwo ayingira amaka amalungi, waliwo ayingira embaga, waliwo ayingira omulimu mu linnya lya Yesu. Katonda affe atugattako abantu ab'omugaso, omuli abaddugavu, omuli abazungu. Tubalangiridde abo betuyita ba vision helpers, ba vision supporters, ba partners in ministry, ba partners in development, ba business partners. Mukama, tubayita mu linnya lyo, tubalangirira mu linnya lyo, mu magenda gaffe, mu kwolesebwa kw'otuwadde, mu birooto by'otuwadde. Otugattako abantu abo abatwongerako, abatuzimba, beweesigisizza ebyo bye twetaaga mu linnya lyo Mukama wange Yesu Kristo. Saba saba mwanyinaze, gw'onsinga okumanya kye weetaaga, gwe yeetaaga okusumululibwa, yeetaaga okuwonyezebwa. Amaanyi n'amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu gakugwako yonna gy'oli eyo, awo mu ddwaliro w'oli awo, awo mu kkomera w'oli awo. Enjegere zikutuka zonna ezibadde zaakusiba, enjegere z'emize, enjegere z'obwenzi, ez'obubbi, ez'ebisiyaga, ez'obulimba, zikutuka olwaleero mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Zikutuka, zikuta. Enjegere z'endwadde zookebwa omuliro ogw'Omwoyo Omutukuvu, zookebwa, oteebwa. Nze nyimiridde mu buyinza, mu maanyi n'amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu agampeebwa Mukama wange Yesu Kristo, nga nangirira okuwonyezebwa gy'oli, nangirira okusumululibwa gy'oli mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Engalo ya Katonda esumulula era ewonya, ekusisinkana yonna gy'oli eyo mu linnya lya Yesu. Yonna ebibadde byakuwamba olwaleero byokebwa omuliro, bikuta. Ebisiraani biva ku bulamu bwo, okulemererwa kuva mu bulamu bwo. Limakosakaya lemakesetekeya. Saba saba saba, langirira, baako kye weeragulako, baako kye weerangirirako, ng'okirangirira mu linnya lya Yesu. Kigenda kubeerawo, ogenda kukikwatako, ogenda kukitambuliramu, ogenda kukisanyukiramu mu linnya lya Yesu. Yesu Kristo Omunazaalesi ge mafuta
gaffe ly'essuubi lyaffe ky'ekyokuddamu kyaffe ye bugagga bwaffe y'alimu byonna bye twetaaga mu linnya lya Yesu. Abireeta gye tuli ng'atuteeka mu bitumala ennaku zonna ebbanga lyonna ng'ekigambo kye bwe kyogera eri mu Bakolinso ekyokubiri essuula ya 9 olunyiriri lwa 8. Ayinza nnyo okwaza ekisa kye kyonna gye tuli ffe nga tulina ebitumala byonna ennaku zonna ebbanga lyonna tulyoke tusukkirire mu bikolwa byonna ebirungi. Katonda byonna byatuwa omukisa gwatuwa ayagala tubeere omukisa eri abalala tusukkirire mu bikolwa byonna ebirungi mu linnya lya Yesu. Weebale Katonda waffe, weebale nannyini buyinza, weebale gwatusaasidde, weebale Mukama, weebale kubanga gw'otulwanira. Mwebaze mwannyinaze, mwebaze musajja gwe, mwebaze mwana gw'ow'obuwala, mwana gw'ow'obulenzi, mwebaze yonna gy'oli eyo, mwebaze oyo nannyini buyinza, nannyini maanyi, mwebaze 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 yonna gy'oli eyo, mwebaze musajja gwe, mwebaze mwana gw'ow'obuwala, mwebaze mwana gw'ow'obulenzi, mwebaze mukwano gwange, mwebaze muganda wange, mwebaze yonna gy'oli eyo, mwebaze 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 yonna gy'oli eyo, mwebaze 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 mwebaze. Weebale Katonda kitaffe, weebale Katonda omwana, weebale obwakabaka bwo bwe bufugira wakati mu ffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Tunaatukuzanga erinnya lyo lye tunaasinzanga, lye tunaasabiranga mu byonna bye twetaaga. Erinnya eryo eryatuweebwa litukuzibwe. Obwakabaka bwo bufuge wakati mu ffe, bufuge mu baana baffe, bufuge mu magenda gaffe, mu mirimu gye tukola, nga ffe bwe tukola okwagala kwo wano ku nsi. Tuyambe tukole okwagala kwo, tukole okwagala kwo, by'oyagala tubikole ffe wano mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu. Tukole okwagala kwo, tukole okwagala kwo, tukole ebyo eggulu bye lisanyukira. Tukole okwagala kwo, tukole okwagala kwo. Tuyambe Mukama, tetulina bwe tuyinza kukola nga totuyambye. Ayi Omwoyo wa Mukama, tuluŋŋamye, tukulembere, tukwate ku mukono, otuyigirize okugasa, tuyigirize okugasa, naffe tugasa abalala. Omwoyo wa Mukama, tuyambe okukola ebyo Katonda waffe byasanyukira. Tukole ebyo by'oyagala wano mu nsi kwe watutondera, kwe watuteeka, nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu. Otugabirire ng'otuwa emmere yaffe eya olwaleero. Tugabirire. Essaala enetegeeza nti gwe bugabirizi bwaffe gw'otugabirira. Tugabirire mu bulamu bwaffe bwonna, mu bulamu bwaffe bwonna twetaaga obugabirizi bwo. Otugabirire emmere yaffe eya buli lunaku, tugabirire kapito gwe twetaaga, emirimu gye twetaaga, obufumbo bwe twetaaga, ebyapa by'ettaka bye twetaaga, amayumba ge twetaaga. Tukusinze n'ebyo by'otuwadde, ng'ente zaffe zaaze, ng'embuzi zaffe zaaze, amalundiro gaffe nga gaaze, bizinensi zaffe nga zigaziye. Tukusinze n'obugagga obwo bw'otuwadde obw'ebintu mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Tugabirire. Sonyiwa ebikolwa byaffe byonna ebitali bya butuukirivu. Sonyiwa amabanja gaffe, sonyiwa ebyonoono byaffe, tusonyiwe, tusaasire obutali butuukirivu nga naffe bwe kitukakatako. Okusonyiwa bonna be tubanja, okusonyiwa abaatusobya, abaatumenya omutima, abaatunyiiza, abaatwesittaza, abaatukosa. Olwaleero tumaliridde Mukama okuleka obusungu nga twatula mu linnya lyo nti tubasonyiye bonna era tubasumuludde nga naffe eggulu bwe litusonyiye, bwe litusumuludde. Totuganya kuwangulibwa bikemmo kubanga gwe tokema na bubi, ng'ekigambo kyo bwe kyogera mu Bakolinso ekisooka 13:10 nti Katonda waffe gwe oli mwesigwa, oli mwesigwa Mukama. Totuganyenga kukemebwa okusinga bwe tuyinza
onootuteekerangawo obuddukiro. Tuddukidde gy'oli kubanga gwe musingi gwaffe. Tuddukidde gy'oli tutaase enkwe za sitaani, ebikemo bya sitaani, tulokole eri obubi bwonna sitaani bw'abadde aleeta gye tuli. Ffe tujeemulukukidde ggwe nga tudduka sitaani, nga twegaana sitaani, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo era binaabeeranga bibyo emirembe gyonna, kubanga gw'obeera bumu gyo leero n'emirembe gyonna. Tokyuka, tokyuka ayi Katonda waffe, gwe tuyaayaanira, gwe tuyaayaanira. Tuyaayaanira kubeera mu kubeerawo okwo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Weebale Mukama, weebale ayi Katonda waffe, weebale ayi Kitaffe, weebale Omwoyo Omutukuvu, weebale Yesu Kristo Omunazaalesi, weebale gwe yatwagala, weebale gwe mafuta gaffe, weebale gwe essuubi lyaffe, weebale gwe Jehova Rafa omuwonya w'endwadde zonna, weebale Jehova Jaira bugagga bwaffe era bugabirizi bwaffe, weebale Jehova Shalom mirembe gyaffe. Ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo. Ffenna ne tugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo ayi Katonda waffe n'okussa ekimu okw'Omwoyo w'Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe n'emirembe, emirembe egitaggwaawo mu Kristo Yesu. Amiina. Mazima ddala obulungi bwo n'ekisa kyo, omukisa gwo, okuganja okuva gy'oli, amagezi, okutegeera n'okumanya ebiva mu ggulu, obugagga bwo, obutuukirivu bwo, amafuta go, omusaayi gwo, omukono gwo, obutuukirivu bwo. Mukama tukwegayiridde nti n'ekigambo kyo, ebyamagero byo byonna, obukuumi bwo tusabye era tulangiridde nti binaagendanga wamu naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunajjanga mu nnyumba yo nga bwe tuzze olwaleero okukusaba, okukunoonya, okukusinza, okukwebaza, okukutendereza. Tunaakolanga bwe tutyo okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere gy'oli ayi Katonda Kitaffe n'eri Omwana wo omu yekka Mukama waffe Yesu Kristo era omulokozi waffe, n'eri Omwoyo w'Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe, emirembe egitaggwaawo mu Kristo Yesu. Ffenna ne tugamba nti amiina.